Omulungi omulabi wa Salam TV njagala okwebaza okubira nti ozokukidde ku TV eno essaawa zo bwe ziwera emu oba omanya nti akadde konna abakulu bayingira era kati weetuli olunaku olwaleero lwetegereze nnyo ennaku z'omwezi 26 olunaku lwakubiri omwezi gwa 11 omwaka 2024 mbaniriza olunaku olwaleero mu programu yaffe Mukeeze ku Salam TV wano amanya nze Twaha Mukiibi obudde bukedde leero nga bukakkamu tewaliwo kyakwekwasa olwaleero olunaku olukedde nga teri nfuufu teri nkuba wabula nga ky'olina okukola kwe kubira nti weeteekateeka osobola okubeera nti ogenda ku mulimu okole genda ku mulimu okole kubanga tekyali kyakwekwasa kati obudde bukedde bulamu bulungi nnyo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi kikakasa nti obudde bukedde nga si bwankuba wabula ennaku yavuddeko emabega okuva ku Sande paka olwajjo kuba yatuyitaayitamu awo nerabika nti yatutabulatabula naye enguudo nsuubira okubeera nti zigenze zikalaakala nabasaasidde jjo ababulwa we muyita okusobola okubeera nti mutuuka ku mirimu gyammwe gye mukolako n'abalala abakozesa obwongo njagala okutwala omukisa guno okubeera nti nvumirira abakozesa obwongo mu nsimbi z'abannammwe bakedde ku makya ne bayiiya ne bafuna ensimbi kati mmwe ne mufubutuka gye mufubutuse yonna ne mukozesa obwongo bwammwe ne mubaffera ne mubalimba ne mubagetaageta ne mubayisaako amawulire ag'obulimba okusobola okubeera nti mubanyaga kyemukola kyankizo nammwe abakola amawulire ag'obulimba yadde siga kunyaga mukola kibi so nga ate abo bakozesa amawulire ag'obulimba okunyaga n'ogenda ku banno akasente ke batuuyanidde okumala ekiseera ekinene basobola okubeera nti beebeezaawo gwe n'okanyaga bunyazi naye kimanyi nti nno bano abaana bava wano okugenda okunoonya emirimu bakola sente empitirivu nga tunuulira ensonga y'abakadaama waliwo omukyala abadde ku mikutu okwo bamuyita antikaduuka bano ba tiktokers kizibu okubeera nti tomanyi antikaduuka naye n'obeera ogendayo bugenzi omukyala ono mwejasijasi sigamba kuba ebifaananyi wano ebya antikaduuka omukyala omwejajasi oyo omulaba omukyala alabika obulungi bw'omutunuulira omukyala oyo buli kaseera ayogera ku famire ye abaana be atimba amasomero ateekako buli kimu kyonna kyakola ng'akugamba nti ye bwongo obwongo bwe abantu nga tebamanyi nti nno obwongo bwe bulabika nti bwakufuna nsimbi abalazi bakoleredde kakati yagenze ku baana bamusiga ntono bamukuba kyeyo abakola awaka abagenda e Saudi abagenda ewa mu nsi z'Abawarabu okukola akasente kaabwe be bayita bakadaama n'abajjako sente n'agattagatta ogenda okakkana sente zisukka obukadde ebina 400 million close to half a billion n'azibanyagako n'ateekako tondeka nnyuma misinde poliisi emunoonya temulabako abaana badde baweereza obusente bwabwe ng'azina obuzina obwo bayagaa nti kakati ono yamala nga mwogezi mulungi nnyo bwogera ku mikutu egyo mwogezi mulungi era nga tayinza butakumatiza apangira abantu business nobeera ne ka space konna koteekawo ye nakugaa nti omwo nsobola okukuteeramu ssente nsobola okukupangira business nsobola okukukolera n'afunako zaafunyeeko abalamu bamanyidde mu ttaka n'atunda ettaka kati batugamba mbu poliisi obutuukidde olunaku olwaleero eri mu kumuwenja naye ng'ate era naye alabika yakwaseemu dda ebyanguwa era yatuuse dda mu nsi ezirabika nti si nnyangu zaakutuukamu naye ng'ate abalabaga nti ayinza okuba ng'ali ku muliraano wano Tanzania antikaduuka ensobi gye yakoze ey'okubeera nti yasoose kwetimba ku mitimbagano ensi n'emutegeera n'amala emyaka gye ng'ebiri ng'ali awo ku mutimbagano ensi yonna emulaba kaakati ensi bw'emala okukulaba
olaba tugende tukola video one nobeera ku TV one nova one ne bw'olinnyo ennyonyi n'ogenda e Russia osangayo bannayuganda ga si gwe twaha mu kibi Russia ogenze ne bw'ogenda mu ssaza erisembayo mu America eyo wansi ogenda okulaba oli ng'agamba wayitwa lumu oba nga ndi mu mayiro mmeka mpitirivu mba ndi waliwo ka function akaliwo tusimbye tufuna mmere mba ndi mu layini bwendi omusajja ng'ava eri nga simumanyi ne bwe mwetegereza simutegeera twaha mujibi nga mmanye eri tatankana mu linnya kyekibayita okubeera ku mitimbagano twaha mujibi wajja dde oli kuno nga mutunuulira bwendi nga simulabako ogenda okunyumiza nga nyumiza ebintu bya myaka 10 yenze omusajja eyali ali wali nga simutegeera kati njagala okusaasira andi kaduuka yonna gyali tasoose kwetimba ku mitimbagano ensi neemulaba ffe tuli nkoko njeru tetukola nsobi wokolera ensobi ensi yonna ng'ekulamula bw'obeera ng'ovaayo feesi yo n'ogiteeka ku mutimbagano make sure nti oli mutukuvu era bwe binaabeera nga bitabuse ojja kusobola okutambula nabyo kakati anti kaduuka nja kukutegeeza nti bwe kiba nga kituufu wadduse gye wagenze eringa waka wazze buzzi waka abantu bajja kukulaba abantu bajja kukutegeera bannayuganda bangi bannayuganda bali buli wamu genda Iceland ogaye tibajja kukutegeera genda Iceland wekwekeyo gadi zinagenze Iceland maama ogenda okujja bwoti ojja kulaba anti kaduuka oli wano ojja biwulira nolwekyo njaga kusaasira abafiiriddwa akasente kaabwe nga bakaweereza anti kaduuka tukyalindirira poliisi statement zejja okufulumya ezirabika nti nkakali nekyekoze okulaba nti sente ezo ezinunula obukadde 4 nolwekyo bwe binaabeera ebituufu nja kuyisizaawo eddoboozi era okubagamba nti mwegendereze buli sente z'ofulumya ng'osuubira nti ogenda kufuna sente nnyingi ezo sente ozitunuuliranga nnyo buli woofulumya miliyoni 2 ng'osuubira miliyoni 4 tunuulirawo nnyo weetegereze kubanga ebintu ebyo mwana tebisangikasangika era babiyiseemu bafunidde ddala ne bagaggawalira ddala wotadde miliyoni 10 n'osuubirawo miliyoni 2 mu nnaku bunaku bw'oteeka wano miliyoni 10 mu mwezi gumu ojja kuba ne miliyoni 2 teekawo question mark tosooka kuteekawo sente sooka olaba bazitaddewo eno simanyi biki mubimanyi ebyemitimbagano wano batukubiraawo layini awo abantu batunda amataka ne bagenda bainvestinga ku sente z'okumutimbagano njogera ekindeke ki abantu bakyakaaba nakati naye ate okigenda okwewuunya ogenda okulaba message ng'eri emessage erezze kukiba kati raba ono be bafeera kati batandise okubeera abatono mwegendereze ababbi ababalinzi wabula nga nkyali ku nsonga y'ababbi bennyini waliwo bano abasajja bemumanyi abakuuma ebimotoka ebyo ebitambuza ssente ebyo abasajja baavu batambuza ssente enkya neggulu buli lunaku batambuza ssente sibe bakolera ekitongole kya G4S abasingano zamwe mukimanyi interest yange teri mu kitongole nga bagenda bajja ssente ku Ntebe road awo bazireeta nakasero kimotoka ekyo ekinene ekyo bakiyita ki billion van kijja bweki tebatuuka ekibuye ne bagamba nedda n'essente zo tuzitwala wa betwalya ssente nga baagaggawala dda kaganda mwete ekimotoka nammwe nga basibira lubaga nga bakitikkula akawumbi kamu akawumbi kamu 1.6 billion nga batikkula nga bateeka mu motoka erinaanyi erindiridde
of course kumotoka baketagisa kumotoka basobola n'okufuna ya ka milioni 10 nwezi babiri kumotoka bakaguze nga bateekamu sente nga bapakira ne sente endala zaali mu kimotoka ekyo omutwalo gumu 10,000 ogwa dola ekimotoka nga bakisuulaawo n'ebibundu nga babisuulaawo lubaga esente ezo bazibba gyevuddeko emabegaawo naye omu ku basirikale abaali ku ssente bamukwatidde district bagita Kwanya Northern Uganda gye bamugye bagenze muyaza omukuba check ng'asigazaawo obukadde nga 10 awo bwe baalabyeko awo ali ku kitundu asasanya ssente afunye ssente njaga mwegendereza ennyo buli lwokwata ssente yo n'ogiteeka awantu bwati tozibirira eriso terivaawo ne bw'okyuka bw'oti lisigalewo kubanga ayagala ozinyaga ye waali kati ekitongole kyakwata abasajja bano ne kibakwasa ensimbi akawumbi kamu bo babiri ne bagaa nti wano gatumala bonofuna 5 nange nenfuna 5 kikikyo nkyo ye abalebisi n'abawa ku guno omutwalo gwa dola wagumu 10,000 owokubiri banamukwasa naye chance ziyinza okubeerawo nti yasaze ali mu Kenya kakati ate n'ababbi abadduka ne bababbawo ne badduka ne bagende Kenya tujja kutandika bakimayo nga bannabyabufuzi buli munnabyabufuzi akyala nadde eri polisi ng'emukima bintu byakwegendereza nolwekyo omusajja oyo bamugye Kwanya eyo bamuyita Ambrose Richard Otim akolera banka wano bakwata ssente ne munne ne bamalamu ebibundu ne babisuulaawo bo ne beeyongerayo tebalumwa mutwe Uganda yakuyiya ne bagenda bayiye ekiddaku bamukebye kakati oyo ajja kunnyonnyolera ne mune okusiba nga wabbye obukadde 5 gusaana kubeera nti bakuga nti ozanga ova bweru wasente tulina okulaba nti zikola ensente zirema okufa ezo musiba okiwulira naye obubbi bubi tubuvumirira obubbi bubi nnyo Uganda mugifudde empuku y'ababbi naddala mu abayiiya kakati va ku oyo leero nayagadde kwogera ku babbi ababbi abalala era bajjukira mwabiwulidde babadde Mbaale mu banka yennyini wakati bagamba nti gyevuddeko emabega banka yatandika okubeera nga abajja kutera wano wabafuna ssente mpaka 5 million yatereka ssente ze mu banka nga bamuwa bicupuli ogenda okwetegereza nga banka eyino ebicupuli obukadde ebi mwe mulabika ebintu mubirabulabi obukadde ebi bwa bicupuli Bank of Uganda nesindika basajja baayo nawulidde bakutte be bakutte naye nga story bwe baginyumya mpanvu kati ebitano bino byayingira bitya mu banka nabana abali kutera ne batandika ozzigaba oli bamuwa ssente zino nzijja mu banka naye nga sizitegeera weetegereze ssente ng'okyali ku banka kubanga okyasobola okugenda kati obubbi buli ne mu banka osobola okugenda n'otambula steps 5 okuva wooli ne bagaa nti ezo ssente tetuzimanyi okiwulira bulizi tetulyangako ssente tetuzimanyi sebo tozijje wano nti ozikyusirizzeeyo lwaki tewabalidde wano kati omu ku be bawadde ssente ye n'agiramu bw'ati agenda okugira nagaa kirose bino sibicupuli bye bampadde n'akola complaint ye ng'akyali awo ne kimuyambako Bank of Uganda n'esitukiramu eyingidde mu banka bakutte yaabwe bakutte operations manager bamunoonya operations manager mupya eyaliwo omukadde baga nti bwe yali afuluma yakwata ssente obukadde 5 ze zimu ku ssente zeyawa omupya namugamba nti mu banka omwo mulimu ssente enfu neziri obukadde 5 mu ebiri ti obireseemu nti ye basanze kutera nga zifuluma
kati atolu nga operations manager oyo mupya ali ku leave siriwo ndi muli bankubida akasagaze siriwo mubuza abali mu banka awo obuppi bwakegendereza mwebali kubandi muzukira ku TV omuga Salam TV njaga kulamusa kuba tulaba abasinzira mito bya Uganda ebyenjawulo yonna gye musinzira okubeera nti mutulaba mukola kyankizo nnyo okubeera nti mugoberera obukadde ebi emitwalo 5 bando milioni meka 5 kiteko wali mekezo 5 obukadde ebi ngamfu nezifubutukira mu banka tulina okwegendereza nze twaha mukibi unakulegula nalabye ku bagizi ba Dr. Kizza Besigye nga babakutti njagala osooka otunuulira ebifaananyi bino Semuju ani Lukwago n'abalala. Bannakibiina kya FDC abatuule Katonga bakedde kuwera nti Kagwake keetonye babadde bakwolekera ekitebe kya Kenya mu Uganda bannyonnyole lwaki Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale bakwatibwa okuva e Kenya ne bakomezebwawo mu Uganda mu ngeri emenya amateeka. Twamaliriza ekyebintu twakkaanyizza okubanga olutalo Sinziggu lugenda maaso wano e Kampala e Kenya ne ku level ya East Africa. E Kenya nga twalese bo batandise bannamateeka abayisijje n'abalala okulaba nti court order eno baginoonyerezaako. Why they have made it a habit to abduct Ugandans and specifically our leaders, and we want that High Commission to please get ready, we are coming to receive that explanation. Bakira boogerako eri bannamawulire ng'ebweru abakuumaddembe bamaze dda okwebulungulula ekifo kyonna era olubadde okufuluma ne babagwira ekiyiifuyiifu okukkakana nga 8 bakwatiddwa okubadde omubaka Ibrahim Ssemuju Nganda, Ingrid Turinawe n'abalala. Freedom for all. Equal police. Freedom for all. What is going on in Uganda? Stop touching me. No. I'm putting down on my toes. Oluvudde wano babatutte ku poliisi ya CPS mu Kampala gye bajjiddwa ne basimbibwa mu kooti ya Buganda Road gye basomeddwa emisango egy'okukuba olukuŋŋaana olumenya amateeka. Mu ngeri y'emu Dr. Kizza Besigye ayungudde ekibinja kya bannamateeka 50 okuli abawano mu Uganda n'ebweru nga bakulembeddwamu munnamateeka Martha Wangari Kaluwa okwaŋŋanga oludda oluwaabi olw'abataddeko egy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa n'okutaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga. Kati bakkiriza baloyazi aba ICJ, baloyazi aba Palu ne Evans Ogadda wa East Africa ne banne wamu n'abalala okujja e Kampala nga 2 tugenda kubeera nabo mu General Court Martial. Era ogwo musango bagenda gwetabamu butereevu. Lukwago era annyonnyodde nga bwe bagenda n'okuvunaana gavumenti ya Uganda ne Kenya olw'okulinnyirira eddembe ly'omuntu waabwe. Kye bagenda okukola era kye batandiseeko kwe kutwala gavumenti ya Kenya mu kooti olw'okwetaba mu bikolwa ebyokuwamba Dr. Besigye n'Obed kubanga bimenya amateeka ga nsi yonna international law bagiyita Rome Statute eyateekawo ICC eya 1998. Nga tannakwatibwa ab'ebyokwerinda, Ingrid Turinawe abadde amaze n'okulabula nti singa zituuka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja nga Dr. Besigye ne Kamulegeya tebannayimbulwa bajja kuwulira okwekalakaasa kuula amalungi. Dr. Besigye bw'aba nga tavudde mu komera naffe tujja kutandika emirimu gyaffe. Era emirimu gyaffe officially ejja kutandika ennaku z'omwezi 3 Desemba. Emirimu gyaffe ejja kubeera mu ggwanga lyonna ate nga teyimirira paka bwe banaateebwa okuva mu komera. Tukuteekawo enkola ey'okupulaningira traffic n'abantu abalala we banaayita such that emirimu gyabwe tegitaataganya bya bizinesi z'abantu eza bulijjo. So okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso kijja bba kisalirwamu oba bakuweebwa kakalu ka poliisi olunaku olwaleero oba okwongezebwayo mu mbuga z'amateeka ku CPS kyeri mu kunoonyerezaako ekyokweyisa mu mbeera etagasa kye tuyita common nuisance.
Abawawaabirwa basindikibwa kwa alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Hakim Wampamba, Tracy. Tegeremwawo nti bakuganye nti bano ebigambo bizibu bawamba Besigye bamuwamba e Kenya ne bamujjayo ne bamuleeta bagenze kugenda mu mateeka. Omanyi amateeka ago mazibu mwanattu. Waliwo n'ensi lwewandiikira ensi ginnayo nekigaa nti twagala gundi mu mateeka walinaga nti tujja mubawa kwa munnabyabufuzi tetujja mubawa nga tebasa bawandiise essibu ebyo mubibiraba bulijjo twagala gundi. Olusi ne international courts zigana ziwandika ziga nti omusajja oyo ajje mu kooti y'ensi yonna, omusajja oyo tumwetaaga. Twogera ku international courts sedayogera ku kooti zino ne international court ne bagimubamma ne batamuwaayo. Ne kooti ey'ensi katugeze nti Rwanda ewandiikidde South Africa nega nti omusajja oyo tumwetaaga ajje wano. South Africa nega nedda tetujinza mubawa kubanga no munnabyabufuzi mwenzo mutuusaako obuzibu. Kakati awo amateeka magazi nnyo naye ate bagamba nti yawandiikira ani? Bayogera ku Uganda. Uganda yawandiikira ani? Yawandiikira kati bannamateeka bajja e Uganda okweyongera okuba tooki n'okwoleza omuntu waabwe. Mubajja mpulidde muli ya Martha Karua. Ono yali alaunchinze yali is a former minister e Kenya. Era yali awandiisa akatabo akali Besigye akali kamututte. Era yali ayise Besigye. Kakati oyo byanaawoza bijja tunyumira nnyo. Tulindiridde. Mwebala kwandi mulizuukira ku TV omuga Salam TV kyenjaga okuyisaawo ndowooza ekirala kya mbadde ndi ku babbi ndowoozaawo wenyini we nandiisizza bano abeefuula kibatali ba impersonators. Tubawulidde mu bitongole by'eggwanga ebyenjawulo. Waliwo omusajja omu yali agenda kuba minisita bonna abo boolaba nakuweereza ka message kubanga yali atajetinga abo babeera ku mikutu gyabwe asobola okulaba mikwano gyo gyonna n'atajetinga baminisita nga Chris bali omunsi n'atunuulira mikwano gye n'atandika okusindika message ngenda kufumbiza muwala wange weereza ssente era ne baweereza ssente nina obuzibu bwe buti weereza ssente baminisita bonna bakasayija bonna babakola mudda ssente. Kakati omusajja n'abakungu ab'ebitongole ebitali bimu ebyobwannannyini eno wano we tuli n'awalala abasajja bayiiya abantu bayiiya ababbi bangi bakwegendereza. Bw'olaba message ku ssimu yo nagambye nti bw'obeera nga oli akugambye nti wano bw'oteekawo $5,000,000 mu kiseera kino ojja kufuna 10 weetegereze nnyo. Essente ezikubisa mu z'otaddemu mu kiseera kitono zakwegendereza. Bw'ompa $5,000,000 wano mu mwezi gumu osobola okufuna $10,000,000. Weetegerezewo nnyo nga tonateekawo ssente. Kakati era abo abafeera abo babadde jjo babadde ku akulira ekitongole kiwooza Musinguzi. Oli yayita Musinguzi nalyoka atambula mu basuubuza wonna. Dani gwani nze Kasiita. Musinguzi nze Musinguzi naye kakati mwe Kasiita temunyambe muwirize ku ssente wano. Ogenda okakkana ng'akuŋŋanyiza ssente mpitirivu. Ageze mu basuubuzi basse kinnoomu nze Musinguzi sooka omutunuulira mulabe. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekiwooza Robert Kalumba agamba okutuuka okukwata Cuba Hero yabadde atonzeewo omukutu gwa WhatsApp mu mannya aga John Musinguzi anika okusaba abantu ensimbi ng'abagamba nti agenda kufumbiza omwana. Omwami abadde alimba abantu nti ye Commissioner General wa URA omwami Musinguzi era ng'akozesa essimu ye okweza messages mu CEO aba company ennene ez'amaanyi ng'abagamba nti
muwala we nga mwami musenguzi agenda kwanjula. Eyakuliddemu okukwata Chubahiro, Isaac Muhindo, agambye nti omwaka guno bakwata abantu 3 nga beeyita amannya ag'abakungu ba gavumenti wamu n'ab'ebyokwerinda n'ekigendererwa ekyokunyaga abalala. Ono murundi mu mwaka guno gwennyini ono musajja wokusatu twakwatako yayita Assistant Commissioner Intelligence Mr. Ngwasire Julius nenga pastor from Nigeria. Otogera kati ali mbuga za mateeka. Wale mwana twamukwata mu May nga yayita Commissioner Tax Investigations Mr. Gonza Dennis. Ye Chubahiro binabyesamudde n'agamba nti mukwano gwe Muwonge Patrick kakati ali mu Saudi Arabia yakozesa essimu ye okuggulawo omukutu ogumukwasizza n'alayira nti n'erinnya lya John Musinguzi taliwulirangako. Driver mukwano gwange bamuyita Muwonge Patrick yakolanga mu roofing nga driver yajja okumpitamu guno omuzannyo n'angamba asobola okukola ki asobola okuleeta business ennungi. Poliisi egamba nti omusajja ono yakwatibwa emyezi 2 emabega nga yeerimbise mu linnya ery'omusuubuzi ow'emmotoka Kananura. Bamukwata bamutula Luzira n'amala emyezi gali emyezi 2 ne bamuta ale Oktoba. Kati okuyingira kintu kino yali akava Luzira. Solomon Kyambadde, Joseph Segawa. Ndabiruka bamita Isaac Chubahiro. Naye kyenjagala otegeere nti abafere batwetoolodde woteeka ssente olina okwegenderezaawo, woteeka ssente olina okwegendereza. Kakati ate kandabule ne sayidi endala. Waliwo ofunye omukisa abantu babuulira. Omusajja oyo mu bigambo bye omuntu waba ayogera omugezi omuntu waba ayogera piikingayo ky'opiikingayo gane nti okay ono yali mukwano gwe bwe kibanga nakyo kituufu mu kyewale yali mukwano gwe n'amugamba mpa ku ssimu yo nsobola okuggulawo omukutu. Oggulawo omukutu ki? Asobola okukozesa n'aggulawo WhatsApp, asobola okukozesa n'aggulawo Facebook. Emikutu egy'emikutu bagiyita mikwanira wala. Emikutu gye bayita mukwanira wala egyo gya social media omuntu akozesa line yo. Bw'amala okozesa line yo n'ateekamu pini ze n'ava wooli tekikwetaagisa kubeera nti gw'otambula naye. Kati bwako emizannyo gyonna gy'akola gw'okutandikirwako okukwatibwa. Emizannyo gyonna gy'akola naga nti omuntu ayinza okujja wooli naga nti mpa ku ssimu yo nina gwe njagala okkubira. Mwegenderezera beera nga osobola okwatula amannya ge ng'omusajja oyo bw'ayatudde. Agaye nti mukwano gwange yali akola mu roofing kati abeera Saudi yamanya ye gundi. Poliisi bw'eba tennakwata oli gw'okwatibwa. Kaakati juzi twalaba omusajja nga bamukwata eyo nga yabujja kwata omwana n'amubuzaawo. Bw'amala omubuzaawo n'akwata amasimu. Essimu egy'okwata n'okuba make sure nti yo omuntu akusaba ku ssimu tegeera byayogera nga ddala aba nina gwe mmanja wano gw'obanja ddala ssente obanja ssente oluyinza okugamba nina gwe mmanja sooka mpe ku ssimu yo. N'akubira omuntu n'amugamba nti ssente zange ssebo nzeetaaga obutasukka leero bw'otaziweereza gw'onoomanya. Kakati ebigambo byayogedde gwe owulidde ng'ebya bulijjo. Naye be bamu ku babanja yakwesa omwana yawambye omwana yakoze atya bateekako ssente. Gundi essimu yange gye nagambye okuteekako ssente ogimanyi gwe teekako ssente nzeetaaga okulinda kukooye n'akuddiza essimu. Kakati gwe poliisi ejja kukunoonya ku kimme mu nsasagge ey'okubuzaawo omuntu. Amasimu omugagaba nga gwogabira omutegeera bulungi n'ebyanakola onoobiwoza. Kati awo nze toyinza kunnimba essimu eyange nga wulya nti yange olina kweyagala okwogera naye nti ye
bwe mba wa kumukubira nga nkumanyi nnyo ali munaye nkuwa bwe mba nga nkubuusabuusa nze mukubira halo era mmala kuwulirayo bigambo byempuliddeyo nendyoka nkolaki ku saidi endala woowulirya okuba essimu woolya munnange omwana wange mumumpe kati gwe ng'ogenda mu maaso ng'ogaba essimu eyo bale twegendereze nnyo ababbi abatwetorodde ensi nno bw'ebeera ekula mbabuulira bino bitegeere ensi bw'eba ekula bino byonna bibeeramu bizibu byakuwona ab'obwongo babeeramu batula ku kompyuta nolaba ka message ku ssimu tititi ne kajja wooli kuteereddeko miliyoni 2 mu dakiika 3 oli n'akuba essimu message ze liko miliyoni 2.4 mu dakiika 2 omuntu n'akubira essimu n'agamba munnange neege sene nsindise wakyamunyamba zizze n'osindika ezizo ne ziddayo bwongo abantu bwe batubbira wagazi tuli bakwegendereza nolwekyo nga tugenda mukumulamu mwebakola nti mulaba TV ya Mukasalam TV nze Twaha Mukiibi njagala nga sinnaba kuwummula kutegeeza nti enkuba tuli mu biseera eby'enkuba enkuba etonnya era tusaasira nnyo ebitundu ng'enkuba yabasazeeku temukyasobola kusala kuva ku kitundu kimu kugenda mu kirala temusobola kusala kuva mu disitulikiti emu kugenda mu ndala nga sinnaba kubawa by'ebutalejja njagala okubuuza ministry ya works kubanga yonura yonako ojjogerako enguudo ze muzimbanga eno muzimba bridge eno muli ku bridge eno muli ku bridge zo ziggwa ddi nga nene yasooka eri myaka eyekulwe Masaka wano jukira nti ekitoogo kyajja mu Musanatteke ekijja ne kyera oluguudo Masaka road naye banaffe abayonura baali bazimba oluguudo bazimbayo oluli temporary kati bazimba oluli temporary kirabika nti ate main road ate banaffe bagivaako bubi kati twagala okuba omulanga banaffe wabeerewo ekikolebwa Uganda bwebeera nga ssente ezikola enguudo zibayinze tugende ku buyambi tusabe obuyambi tugende tuwewole ngera bwe tuwewola ate ssente bwe zijja zikole bye zirina okukola tugenze mukummulamu nsoko tunuulire ebifaananyi by'ebutalejja bino olabe floods kye zaabakoze amazzi kye gaabakoze enguudo zonna ziri covered olw'amazzi byakwegendereza ebyentambula bikalubidde ddala ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira butalejja ku luguudo luno olusala okudda Embaale alinamu akasimbi bamwe bagajja bwe bagazi ate omwavu alina kwewaayo n'asaabala amazzi okudda gy'ava ebikooko abinya biri mu kuwo amazzi emisota mweziri amayinja mwegali tetuli kwetegera bulungi nnyo embeera yennyini y'ekubo efuuse enzibu nnyo mu kaseera kano okuyitawo waliwo tusitulawusituzi akusitula naye ayagala kitu kidogo ekitegeeza gavumenti etuyambeko ebeere ng'etinda oluguudo luno lubeere nga lukola ki lusobola okutusomesa mu bulungi oluguudo oluva ettololo okudda ebutalejja nayo embeera y'emu entindo zonna ku luguudo luno amazzi gazitutte era wano tewali asala kati wano omuntu alina kwekoloobya mayiro ne mayiro okuyita ebudaka okutuuka Embaale oba ettololo ebridge ekubo bano balitandikako olulongoosa kati zigenda mu myezi 8 ng'ekubo tebanaba amasini zonna bazijjawo bridge yino eyimiridde kati tetumanyi nsonga gavumenti gye tugenda otukolera ng'oggyeko enguudo ezitayitikamu amaka mangi mu Gombola omuli Kachonga Mazimasa Himutu ne Butalejja Rulo abantu bagadduseemu songa n'emmere mu misiri amasomero n'amasinzizo mu bitundu bino nago gakoseddwa nnyo ng'abayizi abamu ebyokusoma babivuddeko ng'ebula ennaku ntono olusoma olumalako omwaka luggweko bangi bamisinze era nga leero nga mbaddeko mu kilasi ekyokubiri kilasi kyabadde tazze olw'amazzi naye gyaviira alina okwambuka amazzi okujja neewaayo nga director of studies okola ki nyamba abaana bano baleme kuddayo buzi nga tebakoze ebibuuzo era mwembaddewo nengaba ebibuuzo nesanga nti abaana nga 15 tebakoze ki tebazze Salma Namwanje David Cheng
Muslim Supreme Council egenda kujaganya emyaka 5 okuva mu 1972 Kolo Independence Grounds nga 12 December 2024 mufuni wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje National Chairman wa munabakulembeze mu Islamu babayita bujekusanyukire wa Kolo Independence Grounds mulimo okujaganya okuzimba omuzikiti okujasiza obunene mu Eastern Central Africa amasomero amalwaliro TV radio circles interreligious council women council n'ebirala bingi omugenyi omukulu ya president wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tosuba pulani y'okutongoza emyaka 10 egijja empaka z'okudduka okulwanyisa obutabankomaka empaka za Kurani n'omusomo gwa Dr. Zakir Naik ku bya interfaith dialogue wamu n'ekyeggula eky'amaanyi okuyambako ku nteekateeka eno tapinga pe www.umsc50.com ofune risiti yo oba kozesa machat code ya Airtel 36994 oba eya MTN 07603831 Muslim Channel Uganda ku lwa Uganda Muslim Supreme Council yetunuulidde enteekateeka eno tuli ku kipya the unity of purpose nga biwagidwa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals Islamic College University Noor Islamic School Ataka Muslim Development Foundation Big Events NRM Secretariat nebitegekebwa Uganda Muslim Supreme Council. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna commercial blenders ice cream machines commercial ovens coffee machines commercial gas burners sausage fillers kitchen working tables coffee grinders bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe ekifo kiri kimu kyokka Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center edduka namba KV4 essimu Note 7 8 8 9 ne Note 782 8 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Tata Jona Landi Road era wona atukedde ya konkona okakasa tusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station essimu Note 7 98 19 37 oba 0774 32 23 Note 5. Infotrust for the humble beginners. Tata Jona Landi Road era wona atukedde ya konkona okakasa tusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station essimu Note 7 98 19 37 oba 0774 32 23 Note 5. Infotrust for the humble beginners. Tom Caring Kasalazi Uganda bakutuusaako ekkunjuliro 2024 okuva nga 10 paka 15 December tugenda kubeera mu ggunjuliro mu Busika Muzimu Secondary School. Kale bayisa abaana mwenna okuva ku myaka 7 paka 19 abawala n'abalenzi okujja mu ggunjulwe era ng'emiramwa mwe muli okwetegeera obulamu bw'obwongo okwezuula okwefaako n'okwekuuma okusukuluma mu byenjigiriza n'enkolagana n'abantu. Jangu oyige ensinza okola obumpwankimpwanki okukola ebyemikono ennima y'omu bibuga ey'omulembe okufumba n'okusoma Kurani
Ramadan buli muyizi asasula emitwalo 2 nga bagenya abakulu mwe muli Hajati Zaituni Kakyama, Sheikh Balaf Ali Hussein ne Sheikh Katiradi ya Namakula. Kugambye toleka mwana kutayaaya, leeta omwana wo mu gunjuliro 224 ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 5 7 3 2 oba noti 7 noti 6 3 4 oba noti 7 2 8 2 3 gakiwagiddwa Haira Sweet Cakes Minata Hijab Point Busika Muslimu SS ne Isra Junior School. Hello, Fred. When are you coming for Christmas? Mommy, guess what? I'm coming home with joy. What's happening? Fred is finally bringing home a wife! A wife? Mommy. Mommy, no, it's... My son is getting married to a girl called Joy! Mommy, what I meant, I'm bringing DSTV. And he's also bringing DSTV! Experience all the joy this holiday with an HD decoder for only 40,000 shillings, as well as 1 month of DSTV Family for only 71,000 shillings. We wish you a very DSTV holiday. DSTV Uganda, your home of entertainment. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza tukuleetedde ekisinga. Tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbex Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 244 554 oba 0703 925 05. Mani Mabati Roofings, omutindo bwe bweyamo bwaffe. Islamic Banking Tips ziwagiddwa Salam Bank. As the first licensed Islamic bank in the country, we are definitely facing a couple of challenges. The main one being from fraudsters posing to be issuing Islamic financing as Salam Bank. We also are still facing challenges with misconceptions around how Islamic financing works. However, we are handling all these challenges one at a time. I encourage all of you to embrace Islamic banking, to join Salam Bank and come and experience what it feels like to be part of the new banking era. Islamic Banking Tips ziwagiddwa Salam Bank. Kulikayo mukumulamu tukyagenda mu maaso. Tuli mu program omukeeze mwebaka nti mutulaba nti mutambulira wano. Amawulire genkuwadde ogawulidde ababbi bali baduse na kimotoka kya ssente. Ganti wavu bungi kati katugende twetereze duka n'akawumbi ka ssente ganti katandikira okwo. Bamugombyemu obwala watadde akasente poliisi ezo Ekati tusooke tutunuulye tulabe. Poliisi egenza okukwata omusajja oyo yafunye bukadde 5 ne dola ze nga 7 bagabanidde wakati. Musanze n'obukadde 305. Kakati awo poliisi weerina okubeera nga ate y'amazima nnyo. 305 n'ebiraga nti 305 bye bino. Milioni 5, 10, milioni 5. Bukadde 305 nebukwata nebuddiza bank. Jukira nti poliisi tesasulwa banka lega nti weebale nnyo.
ekyo ate nakyo kirina okubeera kwakati baga nti ebitongole bya gavumenti mulimu abalyake mulimu ababbi ne President Museveni yaga nti abamu ku benkola nabo babbi bazibu kakati ekyo kirekawa poliisi naye ina okubeera ey'amazima ennyo nga bweneekwata obukadde 100 nga kino yaga nti twamusajja twamusanze ono ng'alinawo obukadde 110 banka obukadde bwammwe buubwo nga bwebwo tezaabadde 2 tolowooza ekirala bannayuganda balowooza nnyo bukadde 10 ze basanze n'omusajja bamusanze eyo mu disitulikiti Kwania eyo gyebamuzudde ekimotoka yakisuula wano Lubaga zene nga zijja wano ku Ntebe Road baziyingira wano mu kibuga awo webirina okuba nti mwegendereza ababbi ababeetoolodde nabadde ndaba IGG Betty Kamya ng'agamba nti Uganda abantu bemulaba abakozi b'omu gavumenti omu ebitongole ebyenjawulo si bakugu balina diguli ezeeri wansi eri nerabiddeyo nalaba waliwo omukyala ani Hajati Zula gyali agenze bayita batya wansi eyo bamutegeddeyo ku Nasa Road kijjukidde baga nti diguli ze balina za ku Nasa Road n'ebiwandiiko bye balina mulaba bizimbe bigwa mulaba enguudo ezikolebwa na gavumenti oluguudo olwa Mukwano Road terunaweza myaka 2 lulimu ebituli n'ebinnya agenda gwe ku Mukwano benga ayitawo basimye ennaku zino bakoze zino design eze Uganda bayinze ninaziraba Uganda wokka sinabakulaba ganti atanayita yatenda nnyina okufumba balina square gye basala balaba ekinyanga kizina kisala square mwana tunaakasala nawo ka mulembe kati oluguudo lwa Mukwano Road balusaze dda tunaza myaka 2 lupya bakalukola Betty Kamya nti bw'olaba engineer n'abali mu bitongole goyita agatongole aga gavumenti ag'amaanyi ba engineer babicupuli diguli za ku Nasa Road era nti ye okunoonyeza kwakoze nga IGG akizudde nti bangi n'okaaba mukyakaaba nnyo amubuuza nti kiki naga nti zolaba district service commissions ez'enjawulo zimalina okumuloopera naga nti eno ku district abantu betuyina tebali qualified nga district service commission yeroopa kiva kuki naga nti bino district service commission esobola okuteekawo neranga emirimu nekozesa interview nesunsula eba emaliriza gamba n'ogwo ne baweereza naga nti abo babiri bateekeko nga tebabayisizza mu kakunta keetaagisa era baga nti awo wennyini awo buuza Betty Kamya era nti awo wennyini awo wayiseewo abakozi ba gavumenti bangi bali ku payroll ate ne bafuuka banene kubanga era bw'abeera mu kitongole message nejja naga nti oyo muyisi wano oyo gwoba ofuula kino ogenda okakkana nga bangi abali mu bitongole nga banene era be basalawo naye nga empapula tebayina empapula ze bayina tezenkana na bifo empapula ze zigoberera ebifo Betty Kamya yabyogedde ebyo mbu omusajja agayagala netwaha mukibi mbu abakozi ba gavumenti bangi abanene empapula tebayina oyo Betty Kamya yabyogedde ate nze nayongerako ye IGG okiwulire ekintu ekyo n'ekyo tulina okubeera nti twegendereza mwebekula nti mulaba TV omuga Salam TV nalabye ba member parliament ab'e Karamoja bamemba parliament ab'e Karamoja amasimu nja batenkya enkya mujja kuba amasimu nja batenkya mu kuba amasimu ngaye mwagala kasoke ndange mpisewo ebyange akadde kankawambe muko mujja mulindako
olwayo kanduwambi obuyinza bwange naye kampambe ku buyinza abamasimu mujja kuba enkya musooke mulindeko bamemba parliament okuva e Karamoja balumbye Semakadde balumbye musajja oyo president wa Uganda Law Society namuga nti gwe ebyokusosola amawanga byewaleese era byovuga byotwala mu maaso tebijja kututwala wawanvu osaana oveeyo weetonde ate mu kwetonda omala okwetunda ove ne ku kifo kyokka nti ennaku zino olutalo oluliwo luli wakati wa bannamateeka abakulembera ekibiina ekibagatta ekya Uganda Law Society oyo musajja president waabwe mukakali ayina enviiri bweziti yagenda ne bamuyita mu FDC n'alumba Saabawaabi Saabawaabi n'amulumba namugamba emisango egimu gyo sanctioninga ddala biki obuyivu bwo buli butya omusajja omukazi omukyalo ono abodo gwaliko abodo nze njogera bya Semakadde ndeka alumbye abodo n'ayogera n'eggwanga gy'ava disigundi from Karamoja kati abakaramoja balumbye yaga nti oyogera otya ku Karamoja Semakadde agamba nze sina kye nagambye kakati gwe bwe njogera nti gundi nga ova gindi gwe musoga gwe ng'ova gindi ova busoga mba nkuvumye gwe muganda gwe gova mba nkuvumye bakyetwala naye bali bagambye kyenjaga okuyisaawo bagenda kumobilizinga abakaramoja bayiwe ku street z'e Kampala era singa toveeyo ne weetonda bali ku president wa Uganda Law Society singa toveeyo ne weetonda tugenda kukunga abantu bajja ku street bekalakaase bave mu kwekalakaasa ate era ekibuga tebajja kireka bulungi n'olwekyo olina okuresigninga weetonda ate oresigninga ogende nejjukira nti wetutuukira olunaku olwaleero ataabiwulidde abadde tabigoberera ku lunaku olw'omukaaga Secretary General Munabe Secretary General yawandiika ekiwandiiko ekigoba president wa Uganda Law Society n'amumyuka kati president yali agenze mu kuwummula agenda okulaba message zimutuukako nti gwe bagobedde ku social media emitimbagano gimuleetera ebiwandiiko ebimugoba n'avaayo naye n'ayisa ekiwandiiko ekiyimiriza Secretary General ne gwe yali naye Geoffrey akiikirira wano tuyamusiima nabo ne babagoba Geoffrey ne Secretary General ne babagoba kakati ne bamala ne bayita olukiiko kaga nti eno si engoba y'abakulu bobera ku kanso esembayo olina okuba ng'ogobebwa mu mateeka kati bayisa olukiiko abalonzi bammemba ba Uganda Law Society ate babeera basalawo ku kigenda mu maaso naye ezo ntalo omwana mulenzi yakakwata ku kibiina ekyo naye bw'atakireke waggulu nnyo ayinza okukireka ku ttaka ngenze mu kuwummulamu nze twaha mukiibi mubekuba nti mulaba Salaam TV ey'omugaso katugenda tuwummulemu Katonda tugenda kudda abamasimu mu nsonyiwe tugenda kukwatagana mu lunaku olw'enkya mujja kuba manyi okunkubira naye twaluli tewatuta naye nali njaga kwogera ku kino awo nja bateera ddala mutambule mwegazaanye naye olwaleero nduwambi olwa Secretary General wa Uganda Law Society naye yabadde akoze ku naye ate nzaani mudeke katugenda tuwummulemu Katonda tugenda kubanga tukomawo saagala oveewo ne Salaam TV.